Tugumikizemu dakika 5 inshallah kana tukira munana walinja bambaliriza tugende inshallah taala. Sababu lyo mwako ateko munne mu ngalo amutolere ku salamu ngamusanyufu Sheikh. Temutiisa abantu obwavu bungi bayinza okudduka mu muzikiti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omanyo obwavu lukulumye nnyo inaka tulongoosa ntunula wakiri. Osanyusa abantu kubanga oyinza okunakuwaza ate yasuza obubi naddayo obuziwa kana nsaba Allah subhanahu wa ta'ala kuba Nabi sallallahu alayhi yagamba n'okusanyuka obusanyusi ibada omuntu okusanyuka mu Facebook n'osinkana omusiraamu n'omwenyamu ibada oyina empeera z'ofuna kyola yagamba la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin tariq n'oba osanze muganda wo okusanyuka catalyst message zange ziri bbiri insha Allah ta'ala basatu nga sinagenda ku message jengena bategeeza nsaba tukwateko mu nsawo zaffe tuweeyo twemanyiza okusaddaaka ng'oyagala Allah okusumuluya naawe weeyigiriza okola ki okwateko mu nsawo omanyi waliwo mu nsi abantu nga bakodo nga ne Allah abamanyi Allah yatuuka okwogera mu Qur'ani yagamba nti alladhina yabkhalun eri abantu bemanyi mu nsi nga nze yabatonda nga babbo bakodo wayamuruna nnasa bilbukhl nga takoma kuba nti ye mukodo ng'alaamira n'abantu bamwegatteko eri abantu seeka nga takoma kuba nti ye mukodo ng'akunga n'abantu bamwegatteko bakodo wali era kati sente waayo zaakyawa era yatuuka n'ogamba nti nze ebigendo ebibasibye mu bwavu kola ki kugabaagaba ng'oyagala okuma sente kodo wala nga yeega amagezi gawo abantu mbeewuunya simanyi oba munaagagawala mutya nga mugabaagaba mutyo kati Allah waliwo abantu nga bakodo nga takoma kuba nti mukodo abuulira n'abantu bamuyambeko. Surati Muhammad aya esembayo Allah yagamba ha antum haulai tud'auna litunfiqu fi sabilillah bantu mwe bagamba nkwateko mu nsawo zammwe muweeyo faminkum man yabkhalu mumwe mulimu abakaluba olina aga sijja ziwaayo wa man yabkhalu fa inna ma yabkhalu an nafsihi omuntu bw'agaana okuwaayo amanye nti yaganye okweweerayo wallahu alghaniyu abagamba okuwaayo mugagga wa antumul fuqara muli baavu muyina ebizibu wa in tatawallaw beba bagamba ne munyiiga ne mukyusa ne face yastabdilu qauman ghayrakum Allah kyagenda okukola agenda zibajja kazi wabanazi waayo summa la yakunu amsalakum baleme kubangamu. So mbakubiriza baganda bange okwemanyizanga okusaddaaka n'owataba muzikiti wano okwemanyizanga okumala ensonga z'abantu. Nabi Musa alayhi salatu wassalam teri muntu agenda kufuna bizibu nga Musa byeri afunye. Musa yali mu lutalo n'omukulembeze w'ensi yonna Firauna alayhi la'ana naye nga yali muntu wa bulijjo Musa ng'ali ku madakesi sekabali bamunonya mutta wakati mu bizibu bye yalimu natta n'omuntu omulala kubanga Allah anyumya mu Qur'ani. Musa aba atambula mu kibuga n'asinkana abantu babiri hadha min shi'ati wa hadha min aduwi omu yali wa kika kye oba omu yali wa tribe ye omulala wa tribe ndala gye balina obuzibu obutakkaanya wakati wa tribe yaabwe n'eyo n'agamba omu nga baali balwanagana kati Musa alaba ono wa tribe ye bamukuba nayagala amuyambe mu kumuyamba yakuba omusajja engoomi emu n'afa naye yamutta tagenderedde. Allah gani wajaa rajulu min aqsa almadinati yas'a omusajja yajjanga ali awo tategerekeka n'amugamba nti inna almara ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhrij inni laka min annasihin. Musa dduka ogende abasajja batudde meeting yonna gye mpise bakunonya kutta bagambe bakwatirako ogenda kufa. Musa nadduka n'agenda naye we mbadde njagala Allah gani falamma warada ma'a Madyan Musa bwe yatuuka ku luzzi lw'e Madyan wajada we yasangawo abantu nga bazise n'amazzi wajada min dunihim imra'atani bali waliwo abawala babiri tadhudani baali stranded nabo baali bazise n'amazzi ninga abantu bangi ku luzzi naye Musa yadde yalina ebizibu yateeka ebbali ebizibu bye n'asooka ayamba abawala babiri n'agamba Allah agamba Musa yagenda n'anyweseza embuzi z'abawala ze baali baleese okunywa amazzi n'abasenera n'amazzi kuba yalina amaki ye saddaaka gye yali asobola okukola kyekyo yali asobola okukola n'amala okubayamba fasaka lahum bwe yamala obanyweseza amazzi summa tawalla ila dhilli n'agenda n'atula mu kisiikirizo olugendo lwali lukomye nga tamanyi jadda. Qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir n'agamba Allah ng'asoma edduwa ng'alina kyakulembeza rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir Allah leero kakyangoleta bizibu kino kisajja simanyi bwe ngenda kuyita
nze ndi munaku teri anfaanana mu nsi kati. Allah yasinzira ku kyakoze wali yadde yali nabbi. Naye Musa Allah yamutunuulira ow'ebizibu bye yalimu. Omuntu abeera wano olw'okubanga abaana tebanaddayo ku ssomero, mukati bano batugamba waayo tebamanyi n'abaana bakyatuddeka. Naye nusu 10 lutwala abaana ku ssomero, 2,000 zitwala abaana ku ssomero, oba 5,000. Okwata 5,000 okuziwaayo, Allah aba agenda kuggulirawo school fees w'emitwalo 8 gy'onoonye. Musa Allah omuyisa mu kizibu ekinene kye yalina, ekyo kyokka kye yakola ekitono. Kyova olaba omuntu buli obeera nnyo mu buzibu obungi, okozesanga nnyo omukisa ogwo, Allah aba akuliko nnyo ng'akumanyi. Kyobola yagani wa nahnu aqrab, tukumanyi ebizibu obirina, tukumanyi, tuli kumpi nnyo n'okusinga obusuwa gw'obulamu. Wakati mu bizibu ebyo by'olimu, ebyo by'owulira nga bingi, w'okoleranga Allah kyayagala omusabe, ojja wulira eddwaazo waazaanukula. Saba Allah atumalye byonna ebitukutte. Werekerezanga muganda wange n'oga Allah wange bingi byendimu, era Allah anyume n'agamba bw'owala ebadde eka ne bagamba kitaabwe tuwaye tusanze omusajja ku luziya tusendera amazzi leero twanguyeeyo. Taata wa bwala n'abagamba nti muddeeyo mumuyite mumugambe ajje. Omuwala omu nadda ku luzzi n'agamba Musa inna abbi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana, taata akuyita akusasule. N'atuuka waqasa alayhi alqasas, namubuulira byayiseemu, yasa omuntu bamunoonya mutta, n'amugamba najawta min alqawmi adh-dhalimin, owonye ngenda kuyamba. N'asayininga contract ya myaka 9. Emyaka 9 omusajja ng'amusasula. Yamugamba ogenda kunnundira embuzi zange wano, tukole contract ya myaka 8 oba 9, bw'oba onojuze 10 oba 9 g'omanyi. Dunda embuzi bw'ono oyagadde okuddayo ewammwe emyaka 8 bajja baba bivuddeko sheikh. Nze ngenda kusasula, ngenda kuyamba, ngenda kuwa buli kimu okusula. Kwegamba yali agenze ku mulimu. Allah n'amuta, obulamu ne butereera Musa agenda okuddayo nga sente azirina, amaanyi agalina, nabbi n'ebirala bingi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala wakati mbizibu bye tulimu atusobozesa okukola byayagala, tumusaba atwanukulenga. Allahumma amin. Eyo message ngikomezaawo, nsaba insha Allah asobola okukwata mu nsawo tuweeyo biidhinillah. Omanyi olwo omuntu nga ye wallahi n'oyogera ebifaanana bitatasobola, nga nti wallahi ayogera amaliza n'esijja ziwaayo, kati gwe amanyi. Naye nze nkubuulidde bye nkugambye, oba saba Allah abeere nga ngasa nabyo naawe gwe mbigambye. Message ey'okubiri, mukadde waffe Mufti Menk agenda kujja mu ggwanga lino insha Allahu taala omwezi ogwokusatu, gwe mwezi insha Allahu taala ogujja. Ennaku z'omwezi 9 biidhinillahi taala, tugijja beera naye ennaku z'omwezi 8 9 insha Allah abeere nga atambula addayo. Tugenda ba tusiiba Ramadhan enkeera, ye lwagenda okutambula ekiro abeere nga addayo. Bakubiriza baganda bange okubeera ffenna biidhinillahi taala. Abagoberera ku social media baganda bafa Thuraya bebateeseteese, era message entukyusiza ku Thuraya Islam Media insha Allahu taala. Ogenda n'osoma oba oliawo naawe nobaako kyolondamu insha Allah, nayo message ngikomezaawo. Esembayo gye mbategeeza, tweteekereteekera omwezi gwa Ramadhan. Ramadhani waliwo Allah babanja mu Ramadhani y'omwaka oguwedde, ogenda yingira otera Ramadhani y'omwaka guno ngera Allah akubanja. Niba ne tubeere n'ensonyi, Allah jalla jalaalu akubanja ennaku mulamanza, ennaku 30 gakulema okumalako, n'okuliwa ne zikulema ze walyamu. Wano kisoboka obeereko ennaku zoosi ozimalirize, ogende Allah wange Ramadhani ya 2023 ngikoze ki, ngimaze. Oba tutuuse mu eri, at least ogende mu kabuli ng'olina garanti ya Ramadhani ngakola ki. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadhana thumma atba'ahu bi 6 min Shawwal kana kasiyamu dahr. Omuntu alisiba Ramadhani n'agimalako, Allah n'amuwa omukisa n'asiba ennaku 6 Ramadhani ng'ewedde, alibanga asibye omwaka omulamba. Tewasiba 6 ya mwaka gwaggwa, naye leeta nniya nti Ramadhani y'omwaka guno wendiba Allah ampadde obulamu ne ngisiiba, bwe ndigimala 6 nyina omukola ki. Werekereze mwaka omulama mulimu omwezi gumu n'ennaku 6 zokka. Ne bw'osalawo n'oli emmere paka Ramadhani ejja g'omanyi, kubanga eri omuntu nga musiraamu wallahi nga taddangayo yadde okusiba olunaku n'olwo. Era nze nyinaawo ge nali nengandi wallahi oli omusajja mukulu, nangamba waayi muzudde ebintu mu ddiini yaffe ebitaaliwo, ne mugambe biki. Nagandi waliwo ennaku simanya, ennaku simanya ezo ne Mande n'Olwokuna ate twabisiibanga ffe. Nangamba tetwabisiibanga, muli ebintu mutandise okuleeta ebintu mu ddiini ya Katonda. Nanga nti ate waliwo olunaku lw'empulira simanya olwasula, ne mbuuza olwasula lwe luliwa, ng'agamba ayomu Ashura. Nanga nti olunaku lwasula kati ate mwalugjawo olwo mpulira lubaawo, ane muyina simanya ennaku enjeru simanya, waliwo zino ezibeerawo buli mwezi.
ebyo tebyabeeranga wedda kale yadde tebyabeeranga wedda oba obitegedde tandika obikola ki osiba enaku zosiiba oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala nakuwamu obulungi biidhinillahi ta'ala. Saba Allah jalla jalaaluhu wate omukisa, Allah bawadde omusobozi, mulinamu kasente mu mwaka guno 2024 mu pulaani zo mubeeremu ibaada wakati wo ne Allah, ogambe nja kusiiba mu Ramadhan at least December ndigenda ku nyuma ya Allah. Omanyi bino ebintu byogenda e Makka, nze ntwala abantu Makka sigala neekubira kalangu naye mbagamba ibaada esaidi ya mwezi n'oba tutambudde nange n'otambula nakukola ki. Manyi bino ebintu bya hijja seeka ngamba abantu hijja biringa masomero, oli ne bwakola essomero n'oli nakola essomero buli amu afuna abaana si bwe kiri ate basoma naye waliwo ayina ensonga naga nti mwana wange sigenda musomeseza Gombe yadde embeera Gombe kamutwala ekibuli si bwe kiri ng'ayina ensonga lwaki amututta ekibuli era nze sikkiriziganya na muwalimu asanga muntu Makka n'amunyiigirawo wakwati yagenze naye ayina ensonga lwaki tatambudde naawe ate nga ensonga azimanyi. Kakati baganda bange kola ekisoboka mu mbeera yonna otuukeko ku nyumba ya Allah, ogenda kufunamu ku dunia n'akhira. Wallahi tubeera e Makka eyo naye abantu Allah basinze okutabe basinga okwettanira e Makka lwaki bamanyi omugaso gwayo. Allah yagamba liyashhadu manafi'a lahum, bajje ku nyumba eno balabe ku migaso gyayo. Saba Allah fena tuwa obusobozi tutuuke ku nyumba ya Allah. Kyobola yatuuka n'ogamba nti Allah yali agamba Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'an ya Ibrahim alayhi salatu wassalam yagamba wa'adhinu fi nnas bil hajji atuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Ko wala abantu bajje ku nyumba eno waliwo abagenda okujja nga bazze bebagadde babiyita bati ebyebagalwa. Awaliwo abagenda okujja nga batambuza bigere bajja kujja okuva mu mpuyi z'ensi yonna liyashhadu manafi'a lahum, bajja kujja bajulira ebigaso egiri ku nyumba eno. Kaaba eriko baraka, omuntu ayagala omukisa mu nsi atuuke ku nyumba ya Allah. So eyo message nayo gikomezaawo, nsaba Allah nyini buyinza atuwa obusobozi biidhnillah. Wa hijja oba umura zafuuse layisi nnyo, kampuni nyingi ezitwala mu busobozi bwonna walla gwabasobosezza wonna wabakusobosezza kanti nja kutambula noono kambeeremu ne pulaani nja kuterekayo akasente kange ngende ntuuke ku nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwegamba Allah abeere nga akwanguyiza mu nsonga efaanana etyo. Nga ngenda okumaliriza saba abantu bano basooke batole ku salaamu. Lumala sooka otole salaamu. Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi. Seka wange nayo tola ku salaamu. Wa alaikum salam. Gondi nayo tola salaamu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli Ajirumala nkola naye mu kampuni yange ya hijja era akolera byantambula. Ono muganda wange ba media Jamal Islam Media. Mwe mulaba media ezo zibeerako emisomo gy'abo wali mu subscribinga abo wali mu irimu n'ebanga etambula tufuuka wate broker oba oliawo noono musajja wange yakwata video zange ebbanga lyonna. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebigambo ebyo atugenda mu dduwa biidhnillahi ta'ala. Nsaba buli atudde wano okwateko mu nsawo 2,000 oziweeyo sente zino ziyongereku inshallah tusome dduwa tugende. Bwe mba ngenda munjaza ne sigenda ne sente zammwe ndowooza tukwateko mu nsawo tuweeyo sente zino zisigala zigasa ffe wana muzikiti gwaffe guno nze zisaalira wano nsaalirewo embazi z'okusaaza naye bwokwata gwoba owagidde masijidi oyo biidhnillahi ta'ala. Saba tukwateko mu nsawo tuweeyo 2,000 ze ngambi biidhnillah tulombe dduwa tugende mashallah. Lumala omaliriza sebo kwatako mu nsawo 2,000 ze nsabye tulombe dduwa tugende tuleme mu qibla biidhnillahi ta'ala. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala bananga atumalire abaana tubazza ku masomero naye ate tokaaba nnyo kisusse. Tolaga buli muntu bizibu byo. Kiba kisaana omuntu n'atambula n'atamanya nakumanya nti olina ebiki. Abantu balina ebizibu sheekhe ebimala. Kale omugatirako ebibyo kakati ate ogenda muleetera ekizibu. Kogenda obulira abantu kakati omanya Allah yakola omuntu nga wabeera n'ebizibu abyogera nnyo. Ate wabeera ne ssente tasobola kwogera. Omuntu bw'alonda ssente miliyoni ku makya tayinza genda nga abantu omonyi nyina miliyoni wano gironzaaho. Ajogera amaze ejjirya nti munaye nabadde ntambulawo nengironda nagimazeewo yonna. Naye bw'asuula omutwalo ogwo Allahu akbar ekyalo kyonna kimanye. Seeka nasuula ssente zange awo sirierabirawo nti mmeka gwali mutwalo
naye ebyo byogerera mu wiiki 2 saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa okusima n'ebyo batuwadde. Allah atumalire mu byonna. Banange bantu mmwe masjid eno simanyi lwaki njagala nnyo akensuso sebo imam eno masjid nyine engeri gye njagalamu. In fact bwe mba nzijja wano mpulira nga ndinga ajja ewaka mbaagala nnyo. Saba Allah nammwe abanjagalire. Saba Allah atuwangaze nga twagalana tuti yawmal qiyama atusinkanye nga tuli mu jjana. Kuba kyekisinga olaba omusiraamu ogwo owangaalanga naye hakkani wano olaba akaseera ke tuwangaalira wano gwokalaba nno ng'akawanvu naye kaseera katono wagenda kuyita eddakiika ntono nnyo nga tuli mu kabbuli nga nti oyo yajjanga wano twasalanga naye kuba nabbi yatulaganyisa nti abantu mu kabbuli basisinkana. yagandi wal amwatu fil qubur yantadhiruna al akhbaru min amwatu al judud. abafu mu kabbuli bafuna amawulire ku bafu abapya baba bakajja. omufu yakaziikibwa omupya yaleeta amawulire n'ababuulira ensi gyetambula engeri gyetambula nti wayinza ogiresa otya nti oyo omusajja akyaliko nga mwamulekako nti bwali nti ate nayina pulaani egenda n'ebirala n'ababuulira nti ate omwana oli nti takyakirizibwa nakuva eyo gyabeere magere kakati gyali eyo n'ebirala n'abinyumya nti ate kakati gundi yafumbirwa ate gundi yawasa bakyala bange nti bazaala abalongo nti leka toyogera manyi n'abafu leka bakwatibwa obujja kubanga n'anyumya emboozi n'aziteeka wali nabbi yatuuka noga yatazawaruna kama tatazawaruna ba'dukum ba'd. beerambula nga bwemwerambula ne beerambula oli n'avaako eno n'ajjako eno tiwaaye nti mwali mutuvumira ki nti ewaaye buli omu n'abuulira munne ensonga ze. era nabbi salama yatugamba nti oli bw'atalaba munne nga ddala ye yasooka nti wayi Musa aliwa nti Musa ye yasooka okujja eno ngenza okujja nga yajja dda tetumulabangako wano nga bamanya nti Musa nno kati bibi taliiwo ali bwalala eri aliwo abaswaba be. kati nsaba Allah atusinkanye mu kabbuli ne mu jana kuba tugenda kuwangaalirawo obufukunya bw'emyaka awo. Imaamu omu yagamba nti akhiru man maata qabla alqiyama alisembayo okufa nga kiyama tennatuuka ka anni sami'tu an rasulillah. bino nabiwuliranga nabbi abyogera sahabaga nali kumpi ne nabbi we yali ng'alina baagamba nabiwuliranga abyogera agamba nti omumanyi yaga nti omumanyi sahaba gwe yasomako agamba yawuliranga nabbi agamba nti akhiru man maata qabla alqiyama alisembayo okufa kiyama agenda kutuuka 1000 sana emyaka gimu myaka 1000 emyaka 1000 katugenda beera mu kabbuli awo emyaka gye tutakola ki Allah yasinga okumanya tugenda beerawo paka ddi naye nga bwe kiri nti yasinga okumanya agijimirizawo dde kiyama yasinga okumanya. bino byetukola betuzanyisa bino wallahi akawunti zaffe kwe tuteeka ate gwogenda laba nga olukumi alwawaddeyo ng'owulira bakaka bukasi nojja dutegeera nga mu kabbuli oliwo emyaka 50 myaka 10 myaka 10 myaka 20 myaka 50 kati nkata bakulimba oyagala toyagala togenda kuddayo mulaba paka nga omusinkanye mu kabbuli togenda mulaba kuddamu kumulaba paka kiyama. ate ebyanga byakusanga nga bakufulumya wano bagandi afudde tumusalira sawa 7 wali ekitintale ku muzikiti ne bajja awo ne bayingira ne batandika okusaala ne bakufulumya ne bakutwala toddayo kulabika Kampala paka ne bajja awo ne bakwerabira ogwo mwaka nga gugenze bakaaba nnyo. Alimanya abantu batiisa nga wakafaawo ng'olinga n'akomawo bakaaba mwawo ne beekyanga swe. hadithi esinga okuntiisa kesembeeyo malirize nabbi sallallahu yali ayogera ku malakul mauti yagamba idha mata ibn adam omuntu bw'amala okufa malaika idha qabada malakul mauti ruhul mu'min wa amala okujja mu malaikal mauti qama ala itbatul bab aymirira ku myango gw'ennyumba we bakabira abantu wala ahlul baiti nashira sha'ruha faminhum salihat buwayya mubaamu abalaja nanga asubiza ensi n'eggulu ankoledde bino n'agamba fayaqulu malakul mauti alayhi salam malaikal mauti agamba abafiirwa wailakum mimma alfaza'i kyeki bakabya mmwe buzibu ki ma anqasu li ahadi minkum umra ani gwe nkendereza emyaka 10 wala adhabtu li ahadi minkum birizqi sina riziki ya muntu gye ntutte wala qarabtu lahu ajala nono okufasinza asembeza okufa kwe wala ataitu hatta umirtu n'okujja okumujjulula Allah yandagidde enzije fa in kanat shakayatukum wa sakhtukum alayya fa inni wallahi ma'muru olugezigezi lwammwe n'akamanyiro n'obusungusungu bwe muyina ndayira Allah yandagidde okujja wano
in kana dhalika rabbikum fa antum bihi kufra ekyo mukiseka ku Allah nti lwacha so omuntu wa mugenda kafuwala wa in kana dhalika ala mayitikum fa innahu fi dhalika maqhur we mugamba lwacho mufuwa mwafudde Allah akasemuki mukaka okufa gani wa inna li fikum auda mbakaka sangenda kudda kummwe summa auda wanongenda kudda emirundi n'emirundi hatta la abuka minkum ahada kutuka we nakakasa nti wali asigadde wakati mwongero kaaba ngabula naye nabbi yagandi falau annahum yarawna makanahu singa waba walaba wayimiridde wayasmauna kalamahu ne wulya ne byayogera la dhaharu an mayiti mtera asigala mukuziika munamu wamwe mukaba mudduka misinde saba Allah jalla jalaluhu atwotambule ennungi ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم لا